Essula endala egamba nti nkokonjeru tekola ki teyeekweka ekyo tekola ekyo. Ekiro ekyakeesa olunaku olwo olw'omukaaga yali ntujjo nnene nnyo munnange ku kyalo wa Binogo okwo ku bujjajja bwa Pawulo abantu b'okwo lwe baasula mu ngalabi ezanguli Erunaayo Sebbirikundi Sabbirikundi mumujjukira mu Baazibumbira gye yasomera amale baaba abonaabonereyeeyo. Sabbirikundi ono yali musajja ttyagiri, ente nga ziŋŋoŋŋa buŋŋoŋŋa ewaka, yali alina ettaka. Kati mwesenga mugamba yali alina amataka, yali alina ettaka nga likwata ebuule n'ebweya. Yaleka bannamwandu abandaba 7 nange yayisa ne ku bannaffe bali abaabana, ye yaleegera ddala 7 eddiini beeragira naye ate Katonda si baalagira. Katonda talagira bana, alagira omu, naye ye eddiini eragira bana. Kaakati ne bamulekwa 29 yalabbi abazzukulu butabala. Olumbe lwali luluddewo okwaba. Kati abantu baava mu kuzimba ensiisira ne bakunakuna, kubanga omuntu okubala ensiisira 40 nga yeesedde. Mu nsiisira zino zonna mwalimu ensiisira emu eyali ennamu, ng'enjogera y'ennaku zino eyali nnamu nnyo omwana. Eyo yo yali nnungi nga ya njawulo, yali ya weema era munda waayo mwalimu ettundubaali n'ettaala y'omukono. Mu nsiisira endala ezitaalimu kibululu mwalimu obutadooba. Nannyini nsiisira eno ey'enjawulo naye yali musajja wa njawulo. Yali ayambadde ebikalu mu kifo ky'ekkanzu, ng'ayambadde mupiira gw'enkuba, manye ebyo ebisasamaza ab'ekyalo. N'ayambala n'oteekako ak'oku mutwe, bagamba bannange avuddewo ono. Ne mu bigere ng'ataddemu ebigatte bimageetisi. Engalabi bwe zaataba naye mu nsiisira yavaayo n'ajja ku kyoto. Awo abantu bwe baamutegerera nga ye yali Pawulo waffe ono Mazuuka, muzzukulu wa Kaawonawo. Abakazi be baasinga okumwegomba era bwe kyali badde, ate kati musajja munno omwegombako ki? Kazi baamwegomba n'okwewuunya engeri gye yali akuzeemu. Aye nno munneewanda ekikulobera kubanga n'abaamulera n'abaamusangulanga obunyira nga nabo bali okwo batadde ku lunyiriri okumwegomba. Kati abantu baawulikika nga beebuuza nti maama ono omwami atudde wali nga kumpi n'empagi yaani? Nga simulabangako kuno be bakazi. Ko omulala nti naawe olimba gwe tumanyi Pawulo muzzukulu w'omusajja ono gwe baaziika wano mu lusozi? Kozi yaani? Omusajja ono eyali omutembeeyi nga tukyali buto tutyo. Tomujjukira oyo omusajja Kaawonawo? Tomujjukira? Mbadde ngamba nti kano ke kazzukulu ke, katabani ka Baazibumbira, tokajjukira. Leero n'olaba okukulaakulana, omanyi yasoma n'amalako amadiguli gonna gamuli ku mutwe. Mbu yagenda n'ebuzungu, mbu yagendayo oyo mwana bwolaba, ye gwe tomulaba wafaanana. Awo omukyala omulala naye eyali awuliriza emboozi eno kyeyava agyetabamu n'abuuza nti ye bannange baabo bamuva Bulaaya tebakwanwako? Ye maama ng'alabika bulungi bulala. Nze naani mweyagalidde nenva ku kino kyekitamiivu ekibadde kinneeyeeberezaako nnyini kimanyiira. Abasajja bangi baatuukirira Pawulo okumubuuzaako. Abali babadde bakazi, kati tuli ku basajja. Abasajja baamutuukirira okumubuuzaako. Abatamiivu be baasinga okukusesanga nga gamba ng'onoleewo. Ye olwetegereza Pawulo n'amugamba nti najja ng'asuukira nti we braza sigwe Tawulo atamiivu sigwe Tawulo gwe mutukulu wafaanawo sigwe braza Tawulo mutukulu wafaanawo. Braza nonyezaayo omunwe gwe nusu nywere, ffe tunywa bunywi. Waliwo ya yenna nfudde nti leeta nusu? Ffe tunywa bunywi.
musajja wattu Pawulo nno eno ennusu yagitunguza mannyo ateraawo n'omutamiivu ate era waliwo n'abantu abalala bangi abajja ne banyumya naye kyokka buli omu mu kumaliriza emboozi ye nga bw'atasaba mwenge asaba mulimu era bangi bamusuubiza okugenda okumukyalira eri ewuwe ku kibuga. Zedde Byansi ye yali omusaale okutuukiriza ekisuubizo kino. Byansi yali musajja mukaatakaata gye buva ne gye budda ne gye buligenda ng'ayambala katemambidde n'ebigatte binkya byenkya ebyo. Tasala njala era ng'enjala ze zonna zimukutukira kulinga ez'enkoko empanga. Ekibuno ate baba bawunya akamwa bano. Ekibuno nga kyamuddugala ng'ekyessalambwa ate ng'amannyo gaggwamu dda. Bwe yayogeranga n'afunta obutama ng'ekkovu eriri akatiko. Olubuto nga lumulinga ekisero era nga yatambulanga ng'ajaagira ate ng'abaligamu. Nga yalina omukazi ono gwe yawasa. Basajja nammwe muli bannakifanjagala bulala ng'omukazi anywera amazzi ku luggi. Musajja wattu Pawulo baamujja mu miitingi ne bakamutema nti kitaawe atuuse ali wansi mu kisenge ekirindirwamu abagenyi. Pawulo yeebuuza ekireese kitaawe nga takirabako ye nti kanzije okutuuka wansi yasanga abawala abaali ku mmeeza okwanirizibwa abagenyi nga babula okufa enseko. Musajja mukulu Byansi yali afuluuta era nga yasaamiridde nange n'endusu zimutuuse mu kirevu. Bakwatako mukwata okumuzuukusa kubanga baalemwa okumuyita. Olwazuukuka n'amuzuula amaaso n'addira ekimeeme ky'ekkanzu ye n'asangula ku mimwa n'akolola n'awanda ekikolondolwawo mu kisajja kino kinnakifanjagala ng'omukazi anywera amazzi ku luggi. Olwa kye kyakola n'awanda ekikolondolwa mu nsonda ne wamu n'abantu munnange ng'omuyisa mutambula mu kkubo n'omuyisa ne muyisiŋŋanya n'agira n'awanda awo n'atambula n'agenda. Naye wano mu Buganda munnange era ensi kukyuka munnange na kino kigattama kubanga wano mu Buganda tetwabirina ebyo bannange. N'awanda ne yeetambulira. Kale munnange nno yalina mu nnyumba. N'awanda awo mu nsonda n'alyoka agwa Pawulo mu kifuba bannange. Nga nnyooga ebigundi bwera awedde Byansi yayanjula ebimuleese. Mwana wange ate erudda muganda wange Pawulo nzize mangu omanyi baagamba dda nti amawolu galiibwa mujjukiza. Nze jjuuzi bwe twasisinkana mu ngalabi yeewange oyo mu ngalabi y'owange mukulike n'ekkubo nakyo okukuteganya olw'abantu be walina naye nange nali njagala okukuyitira mu bizibu byange. Bannyoko ne baganda bo banzita mwana wange banzita. Omanyi omuwala omu ye yafumbirwa so nno yafumbirwa ttula eyo omulenzi mukoddomi wo makanika era ndowooza omumanyi bulungi. Ate adda ku oyo namujja adda mu birowoozo. Omulenzi adda ate ku oyo ye yali ekibanja eyo erudda lweyo ewa Busaana. Kaakati alina n'abakazi 3 era ampaddeyo nno n'obuzzukulu mwana wattu obuwera bunga buubwo. Abalongo bo omanyi munnange bwe baabuuka tojjukira nti abalongo bange baabuuka. Kaakati Kiseeya asinze okundeeta wano okukulaba yali asoma bulungi naye akalenzi ne kagenda kamuzannyirako ne kamufunyisa olubuto. Akalenzi nno kabeemu naye bunaawunu kali awo kabe nno nga kamuwa n'obuyambi. Nze nno munaye kyenvudde nkola ki? Kyenvudde nsalawo omwana oyo afune omulimu. Naye Sseruganda ne bw'onoomuwa omulimu guba oba gwa kusiimuula mmeeza yo oba kukufumbira onooba onzadde otuzadde buzaazi. Bannange Pawulo yali agenda okwerwanako omukulu n'amulya ekimuli nti ate era kyenkoze n'ono omuwala ono omuto mugjeyo ne mu ssomero eryo gy'abadde eno njagala asomere eno ewammwe. Nkugambye nti eri tebalina bye bayigayo tewali babuulire kudda mu kusaawa na kuleeta bitoogo kuluka biwempe gy'obeera nti ebiwempe lwe Luzungu. N'omukulu w'essomero naye tatuula ayenjera bwenjeezi alinga eyawunya mu bige. Banenze namuggyeyo oyo naye namuggyeyo. Kaakati bonna njagala mbakuwe
Pawulo yakanda kwewolereza nti omwana taliiko wanaasula, nga musajja wattu adda mu kubuuza nti ate kusula kulya naawe, ngamba nti ono mwannyoko woosula naye wanaasula, gwe ne bw'onoomusuza mu ddiiro byonna gwe onoolaba. Wabula kye mbadde ngamba, njagala okulaba ewuwo ndyoke nzireyo nga nteredde, njagala ndabeyo. Kaakati munnange nga batuuse eka, omusajja mukulu yaddamu kukungeeza nti mwana wange ozula mu lubiri lulamba, weebale kusoma. Ate nno nange byansiiwaabwe nze afaanana nti ani yandintuusizzaako awalungi wati. Ate wano w'obadde ogambira nti ate tolina woonosuza bannyoko bano n'ennyumba obuganda obulamba, leka naawe. Yeena kano kamangaasi siikaleete ne kavanga wano nga kasoma mu kigo, bono nja kubaleeta. Nnyumba njirabye ennene, nja kubaleeta. Obutakuliiswayo, mukulu Byansi yasanyukira nnyo olugendo lwe luno, anti Pawulo yava mu kumufumbira. Ono nno Pawulo ye yakola ensobi okwesiba ku bano abantu. Ofumba kibawe bijanjaalo na kawunga baddeyo ewaabwe. Bwe yamufumbira n'akatagga. Era musajja mukulu yali ow'okudda, anti olaba, yali ow'okuddayo okwolwo lwennyini, yamalirawo ddala sabbiiti ennungi wazindaba. Bino bye bituzze emabega bino bakulu, bino bituzze emabega. Bannaffe abali mu kyalo mutusaasire. Kati laba yamalawo sabbiiti ennungi 3 nnamba. Ate nno olwo nga Pawulo amaze na kumulaga nga bw'agenda safaari, kwe kumwebambululako. Mu sabbiiti ezo era Pawulo yakyalizaamu anti olaba n'abagenyi abalala bangi. Mu bagenyi bano nno bonna Mwami Katalaga ye yasinga okuba omuzibu, yali muzibu. Mwami Katalaga ono naye yali wa ku kyalo ekyo Wabinoga ebujjajja bwa Pawulo, era yali awulidde ku ttutumu lya Pawulo ono, kubanga mu butuufu ye ku lumbe yali tagenze, yajja ku byalumbe mu ngalabi teyajja. Mukyala Katalaga ng'agenda alwala amatu nga gavaamu amasira. Tagala kusoma bino bannange, hani nga gavaamu amasira. Kati Katalaga yali agezezzaako nnyo mu basawo bawanda weewaawo nga yadde buli omu amutegeeza nga muliraanwa waabwe oyo Nnamwandu Zerida bwe yali abalogo olw'obugagga, naye amatu gaagaana okuwona era gagenda bugenzi mu maaso nga bugolo. Kati Katalaga kyeyava asalawo okugaleetako mu kizungu e Mulago. Munnange yasookera wa Pawulo eka. Pawulo teyamanya yamulagirira. Ate era Katalaga ono ne mukazi we bwe baakuba koodi, Pawulo teyabategeera okutuusa Katalaga lwe yeeyanjula nga bamaze okulamusiganya. Sseruganda onsanga nze tokyammanyi, naye ab'ewa Binoga bakutumidde nnyo, nze Katalaga omuweewo. So nno twakula ffenna naye wabula ggwe olw'okwo masomero gammwe gano bwe butammanya. Era sikunenya bambi, anti ffe twabanga eyo mu kuyigga amafumbe, gwe wajjira okuwummola. Awo kwe kukyukira mukazi we eyali akwatiridde amatu n'ekiwero ekyali kinyookako Namungi w'ensowera. Bannange nze sibisobola. Ate munange abagenyi bwe bakukyaliranga tobawanga mifaliso. Bano abagenyi be batuzze emabega bano bantudde bano abakyala olukukuza mbugo bano. N'atuula ng'alinga atalese waka byakukola. Nze munange wange temujjanga mutuula olwo olukukuza mbugo kyaleeta kyolya. Nange ompadde neeyanzizza, nange ompadde ebyo. Nze wange temujjanga. Era mulabye bano tebazizza mabega woowe. Kati okyala ki? Ozze n'omusowera. Olaba batuzze emabega bano. N'otandika okubaliisa buli kamu kaakugula. Najja ewuwo n'amala wiiki
n'akwata endala abamu ne batambula n'abaana naze ne Nakisitu ne Nagundi ne ziri nsanga simanya ne ziri ndaba olwange simanya ne bannange bane mutulekese aba naddala mmwe bannakyalo mwe mutuula kabutidde mmwe. Kaakati wuuno omukazi yajja awemberedde amatu gonna bwe gakwatiridde Namunju w'Ensowera n'amugamba nti mukyala ono mukyala ono ye Sseruganda Bamatabi gwe batera okwogerako era ffenna atatuva ku mumwa. Ssebo Sseruganda mukazi wo wuuno yagwayo dda yalwala n'akozimba. Tulina olumbe lw'omukazi oyo Zeridoyo ku kyalo oyo Zeridoyo Namwandu. Mbuno olw'okuba ye nga talina mwana tayagala kulaba bazaala. Kyeyava atusindikira amayembe gasookera ku nze ne gamenyaamenya embiriizi zonna ne ganywamu omusaayi. Ye gwe tondaba bwe nfaanana bwe nnali bwe njolowooza nze bwe nakubaakubamu ku matu ne gabaka munnange oyo ne gamuleetera akamunguluze n'okusesema. Kati wulira byanyumya gasiya bwe gaava okwo ne gamukuba omutwe gwonna ne gamuziba amatu. Tutambudde buli wantu wonna naye obulwadde bugaanye. Sente tuzimaze ku lwayi kyenvudde ngamba nti tetujja kufiira wano nga nina omwana wattu munnange byebigere bino ndeese mukazi w'oyo tulabe nga tufuna obujjanjabi wano ewuwo munnange. Pawulo teyalina kyakukola musajja w'abandi wabula yabukeereza nkokola nga yeetikka mukyala ng'amukuba mu ddwaliro. Yali asuubira nti banaamuwa ekitanda naye obulwadde bwali tebwetaagisa kitanda. Kyokka omulwadde yaweebwa ebiragiro okuddanga mu ddwaliro buli nnaku 2 era ebyo olwagwa mu matu ga Katalaga baaba wa Pawulo. Katalaga kwe kuteesa nti aye munnange eby'okudda mu kyalo tebifudde. Munnange ono ajjanga kuvanga wano ewuwo ate mujje wano muzeewa wabula leero nno kiggala n'abeerawo atya wano yekka mmwe muumuno mugenda mu Nsowera mudda mu nsiri mpozi era naamukuumako era nze banze naamukuumako ate munnaye naamuzaawa. Sseruganda tujja kugwa wano mu ddiiro ffe totweraliikirira kasita watugulira ebitanda biibino ebya kirangira. Wano Katalaga kwe kukubaakuba ku lukoloddoli lw'entebe kwe yali atudde. Pawulo yagezaako okubapalapalanya nti nno munnange mu nju za gavumenti abantu tebasuula mu ddiiro nga Katalaga akombye kwelima nti era ng'ali ku kimu nti yadde gavumenti nazo ye kaliisoliiso maama alaba ebuule n'ebweya naye ani alijja okukwaza. Ffe tujjanga kuzuukuka mu matulutulu nga tuzingako nkuuta zaffe nga tudda wali. Naye lunaamala kutukwebaka olwo lukukuza mbugo. Era ekyo kye baakolanga ku nnaku ze baddirangayo mu malwaliro. Naye ku nnaku endala nga beebakira ddala ne beegololera ddala. Oluusi Katalaga yawulirwanga ng'agamba muganda we nti empewo y'ekibuga bannange ng'efuuweeta emeketera ddala ku magomba anti ndowooza eviira ddala ku nnyanja owange. Nayo mmwe abakeerana buli lunaku nze bwe mbeerewo eno enfuula nnamba lujega eri emeketa. Ate era Katalaga oluusi yasaasiranga Pawulo ne ssente gamba nga ku lw'omukaaga Pawulo we yagulanga ennyo ebintu olwabituusangawo nga Katalaga akungiriza bannaabe Sseruganda weebale buswagu ab'oku kibuga mulina ssente kale munnange singa si bugagga bino nze mbisobola bino ntya. Wabula waliwo ate olunaku lumu amajaani gaagenda ne gaggwawo. Pawulo baali tebamubuulidde. Katalaga bwe yayagala okunywa caayi w'essaawa 4 era ng'empisa ye bwe yali yagenda okukwata mu mukebe nga gulagula. Kye yakola kwe kubaalabaalako yaddira mu majaani agaali ku kapapula. Ko mukazi we kyava amukulisayo nti kulikayo bw'ovudde wano ogenze ku kaduuka. Ko Katalaga nti ku kaduuka ndya nga kutya nze nnyinimu nze nina okugula amajaani wano gano ngasabye wali ku muliraano.
olwokuba ekyalo Kiwabinoga kyali kya kinyumu nnyo ate nga simanyi tebaalinanga byakukola ate nga n'abantu bonna ba Luganda abantu bangi abaavaayo ne bagenda mbu ku kibuga mbu okulaba ku Mukaakatalaga nkulaba ku katala ayanange kulaba ku Mukaakatalaga ow'amatu nebba era nga bweri empisa buli eyajjanga nga tava mu nju nga talidde waakirika akamwanyi era emirundi mingi Pawulo yadde yamanyanga ebintu bye yalese eka ng'agenda ku mulimu naye teyamanyanga by'anaasangayo ng'azzeeyo n'olwekyo bwe yabanga addayo ng'agula ebirala yali wa mukisa kubanga ebintu yabigulanga ku bbanja anti owulira ng'ajja kusasula mwezi wabula olunaku lumu yatunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu n'anenya ku baabawe Katalaga nti bannange baaba ebintu mubikozesa bubi nange sente siweesa mpeese naye baneeraba bwe mubidibaga mulimba nammwe naye kino Katalaga teyakyagala era yasitula oluyombo n'okugamba n'agamba nti obanga Pawulo yali ayagala kubagoba ababuulire oba ayagala tugoba tubuulire kusinga okutulangira olowooza ffe tuli baana bato sukaali tuyiwa muyiwe nandiki omunnyo oba tubitunda Sseruganda nedda neetondera oyogedde bubi Sseruganda oyogedde bubi naawe olimba Pawulo yalaba ebyokuyombagana taabisobole nga yeesirikira wabula bba abagenyi baagenda mu maaso nga bugolo mu bagenyi abajja okulaba omulwadde mwe mwali ne Perusi mwe mwajjira ne Perusi kikazi ki Perusi yali ayitibwa Perusi kikazi ki Perusi ono yali agambibwa okuba kizibe wa Pawulo era Pawulo bwe yamulaba ng'azze okusula n'agezaako okwerwanako ng'abajjukiza nti ye ne kizibwe baali tebateekwa kusula mu nju emu ko Katalaga nti obuko obutali bwebolereze tebuzira ebyo nabyo Pawulo kwe kubivaako wabula Perusi ne Katalaga ono bye beekola awaka wali tebitendeka Pawulo ne gundi Perusi ne Katalaga kyokka nno n'ow'amatunga naye ali awo ku bbali naye bannange lwali lumu Pawulo yatuuka nga yeerabira ebisumuluzo by'ofiisi mu kisenge era n'ekisenge teyakisiba kati Perusi ne Katalaga mpozi balowooza nti ekisenge akirekedde bbo munnange agenda okudda era nze nsanganga owasanganga oyo Pawulo kati bano ba Perusi nga sigo bambadde ki kale agenda okudda bw'asembera mu ddiiro yagenda okuwulira nga mu kisenge kye eriyo avuuvuuma ate n'atema obukule naye olw'okuba yajja akoona nnyo engatto bwe baamuwulira ne bamira omukka bwe agenda okwekuba ekisenge yasanga Perusi asoobolokoka avaayo bwe yamubuuza gy'ava Perusi yaddamu kwekangabiriza nti obuko obutali bwebolereze tebukwata ye Perusi ate Perusi teyakoma kuseba kukwesolosanga mu kisenge kya mugundi ono naye buli lwe yakiyingirangamu Pawulo yasanganga obusente bwe yaleseewo nga lya mpiki mu butuufu Pawulo teyasooka kumanya nti ekijjawo ssente ze wabula era ku olwo lwe yamukwata olubona yamusangiriza ne siringi 5 malamba ate nga Perusi obulamu bwe bwonna yali yeeyaguza lujjo Pawulo bwe yamubuuza gye yali ajja ssente ezo ng'amatama ntengo kyeyava amubuuza nti abutisa amatama tolina mumwa ng'obuuza tolina mumwa ssente zino ozitwalawa Perusi ekyokumubutisa amatama teyafaanana kukisiima era kwe kumwasamiza akamwa nti tombutisa matama obusente bwo nzijja kubukuddizaawo Katonda yatonda omukazi n'amala yamala naye ate nentunula na bano simanya Katalaga abeeyisa engeri y'ekikazi nabo ne mbeewuunya kati Katalaga omusajja okyuka otya masaka ga musajja munno n'otandika okuseegera muli
ne mukazi naye bannange kino kyalo kimne bannange era basanganga Paulo kakati obusente bwonzija kubukudizaawo tompita mubbi omanyi Perusi yali yalya kusunsa amukamwa kasibu Paulo kino ekyamujja mu mbeera anti abakulu baalugera dda nti mukadde wa muno tayomba ate munnange agananyuma galinde engoma nabano tebaalwa bambalaganye bukanzu benyodde ndulu walala kyani kya Paulo kyani kya Perusi ne Paulo okugenda okubataawulula nga buli omu azimbye buyindi nga bawuukeera ate nga n'ennyindo za Perusi zitulukuka omusaayi. Perusi yayambalira ku mugongo nga nswa n'aviira Paulo kyokka nga bw'amulangiriza nti Paulo nkuba bw'otyo bw'olifa weezinze ng'eggongolo olifa weewese ng'emmindi olifa bumbula ate nze bebezeka bannange munnange nga nkulabira mwana wa muwala Perusi. Yamugamba nti Paulo okunkuba bw'otyo bw'olifa weezinze ng'eggongolo olifa weewese ng'emmindi era olifa bumbula ate nze bwe nkusookanga okufa tolinnyanga ku ntaana yange ate oliwo okyategeera nkumaze nga we namala ebbeere lya nnyabo. Mwana Mwalabi yayogerera awo muwabutwa ku nkoomi abaawulira ku kamwa ka Perusi baavaawo nga banyeenya mitwe ng'embuzi etenda enkuba abagenyi ng'endiga etenda enkuba. Abagenyi abaali babeere wa Paulo baalaba guli gutyo bonna nga bannyika byayi mu nsuwa kumyumyula ngugu yaabwe kulaba lyabaleeta mbu kubanga Paulo okukuba Perusi yali akubye bo bennyini. Paulo ebyo tebyamuluma mu butuufu munda eyassa n'ekikowa anti akumma ebijanjaalo. Wabula Perusi bwe yatuuka mu kyalo yeefuula walujo ebigambo by'atasala ku Paulo mpozi nga tebiri mu nsi muno. Omanyi yali kasalabecca ate balunaayiza bakazi no bwe batyo gye bali ssebo. Kyokka olwo lwanywanga omwenge empozi yanywanga omwenge anti abanywi b'omwenge olwabagwa mu matu abantu b'oku kyalo ekyo kiwabinoga bonna ne batandika okuyeeya Perusi nga bwe baamukubira ku kibuga. Edda nno baazikubangamu n'ennyimba nga bamukubamu ennyimba abamu nga bwe bamulangira nti we wayingana kufuuka kita kitava ku ssengejjero abandi nti entakyaluka ate ng'abalala bamuyeeyereza olw'obutafumbirwa anti naawe bamanya abangi bwe bakwebaza nga luweze. Wabula mukulu we Luwedde ye yamuwa amagezi awawaabire Paulo mu kika kubanga yali akoze kyali kive nnyo okukuba kizibwewe.